Minisita Bamukubye Oluyi mu chaachi ate ebya Big Eye ne Kabakubye si birungi. Poliisi ebakutte. Ssemaka avudde mu mbeera neyeekumako omuliro n'abengeya n'asaanawo. Agono n'agasingawo ge nkuleetedde wano ku NCTV-UG. Webali kugyekummirako yonna gy'osinziira okuba ng'olaba. Kansubire buli kimu kikutambulidde bulungi oludda eyo. Gwe omupya nnyongera okujjukiza ogende mu maaso obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe eno, oteekeko akadde ako ate osobole okuba ng'omanyisibwa buli wemba ntaddeyo vidiyo empya. Genda mu maaso likinge, okomentinge, ate osharinge. NCTV-UG ye channel. Omuyimbi Big Eye ne Kabako be bamu ku bayimbi ababukereza enkokola wali ku National Theatre okubanga ate balonda omukulembeze wa umma. Jjukira nti akalulu kano gavumenti yakayingiddemu era n'ekayimiriza, naye bano tekyabalobedde genda wali ku National Theatre ate kubanga bo balonda. Wabula poliisi yayiriddwa mu bungi nnyo era n'esobola okugumbula abadde beekuŋŋaanyiza nga bo bagamba bagenda kulonda omukulembeze wa umma. Naye munnange gye biggweredde nga Big Eye ne Kabako poliisi ebakutte era ne balaajana nnyo. Kankutereka akatambi osobole okuba nga naawe weerabira Big Eye kuba atuuse n'okuba omusirikale Omugele. Ate omutuuze okuva wali mu disitulikiti y'e Mubende avudde mu mbeera neyeeggalira mu nnyumba neyeekumako omuliro n'abengeya n'asaanawo, naye nga na buli kati tekinnategeerekeka ki ekimuviiriddeko okukola ekikolwa ng'ekyo. Bwe gatyo bwe gali si mawulire malungi, naye ng'akoze ekikolwa kino ategeerekeseeko nga James Nkalubo. Ate omutuuze okuva mu disitulikiti y'e Amuliya yeesuddemu akambayaaya n'apacca minisita Musa Echweru Oluyi. Ensasagge eno yabadde mu chaachi ya St. Michael naye nga tekinnategeerekeka ki ekyaviiriddeko omusajja ono okupacca ate minisita Oluyi, naye nga poliisi yagenze maaso n'okumukwata. Bwe muba temufunye basawo nga temuzeeyo tugenda kufuna ab'Ecuba. So eggwanga lyaffe mu buli kintu lyakulagira bulagizi mu ngeri ey'ekiyeekera. Kye tulowooza nti we must defeat that mentality. Bataddewo ssente okukyusa mindset naye ate bo tebannekyusa mindset. Kubanga bo mindset yaabwe yakiyeekera ya bujeemu nga bwe bedefininga nti be ba National Resistance Army. Bo balina kujeemera bannansi. Everything for them is to resist the population and the power of the people. It is very unfortunate. Ate nga beboogera bituufu. Nze simu yange bagitwala. Omwana yagitwala naye nga speed gy'akozesa alinga kamunyi. Neyange. Ningamba kati nkoze ntyo omwana ono. Naye neefumiitiriza ne mmanya kiki kye tulimu ng'eggwanga. So olwaleero mboozi tibabagamba nti simu bajja zinona, naye ne simu bajja kuzinona balekera okuzinona banone naki? N'obulamu. Kubanga mubatadde mu mbeera banaye enjala eri mu ghetto nnene. Enjala mu ghetto nnene. Ate mwabali eyo mu office tubawulira buli kiseera nga mugamba abeekamooca nti kamooca nga temwekalakaasa. Lwe tereekalakaasa enjala muligiwulira mu offices zammwe. Kyo nno bayinza okuba abasinga tebakikutte naye kibadde kikulu nnyo. Kubanga enjala nnyingi nnyo. Ate enjala buli weebeera nnyingi ejja kumaliriza eyambuse mu bataayi. Kuba mmwe musalawo, ffe tusalawo. Tusalawo era balaba ate mujja kuleetera n'abalina obuzibu abambadde taayi abalala obuzibu nga balowooza be bamu kubanga mutadde mu social class eyo eyabambala amataayi. Museveni ennaku zino bayita ba bourgeoisie. We must define the jobs of the informal sector. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. I am not going to waste any time further than the thuggery we see in this country is very disturbing. In fact, for me, I think there are thieves and then there are thugs, brigands. Those are the people who are meant to be in Chitalia, not these people who are in Chitalia simply because of their political beliefs, simply because of what they feel. And so, it's a struggle that we must not relent on. We must keep pushing every step of the way. One of the other things that has been disturbing to the country and to us as the National Unity Platform is the plight of our teachers. You all know that our teachers are on strike because of the way they are treated. And as the National Unity Platform, we want to sound our strong support for the teachers in this country.
We think that for them to stand up and raise their voices and even go on strike, it is the right thing to do for them to express themselves. And so we as NUP express solidarity with them, because the issues they are raising are critical issues. When you say that we are going to increase the salaries of science teachers, but the arts teachers are useless, what exactly do you mean? Because, for example, English and literature have been categorized as arts. So these science teachers, are they able to teach their science subjects in their science language? Because you're saying English is an art, it is useless. And all these others are useless. So we think that it is right for the teachers to stand up and say, no, we want equity. We want fairness across. There shouldn't be discrimination, that there are those who are more important than others. No. No teacher is more important than the other. They are all teachers. And all of us have passed through their hands. Even the best scientists world over, from their formative stages, they went through the hands of both scientists, science teachers, and arts teachers, and they all added value to them. And so we need to stop confusing, especially our young people, because there are young people who are saying, I want to become a lawyer, like so and so. And now you're telling them, no, arts are useless. Let's be serious. We think that there must be better planning in this country.